kale twongera okubaniriza nze Sanyu Robina Mweruka ngenda kutambuza ne Mebo Mulungi tutandise n'abatuuze ku kyalo Bulinda nga kino kisangibwa Kityerera mu district eye Mayuge. Bano bamenye amaka ga munnaabwe n'okutekera ebintu bye omuliro nga byonna byekuusa ku kusaddaakibwa. Omuvubuka agambibwa okusaddaakibwa n'akonesa amaka n'okugateekera omuliro yeyisa Kasakya nga kigambibwa tyono yasendebwasendebwa omwana wa nannyini maka gano okugenda e Kagadi okuba capati kyokka enkeera yabula mu ngeri etaategerekeka. Ati munaida tukole eneriyo okuba capati ofuna sente mwine yepakira yaja era yatuuka yakati atuuse bulungi ene yatukubira isimu yakati bana ntuuse bulungi mpera ano bwe yatuuka okumutwala yamutwala mu numba yole gwebeta yakuti mwasula yamukati ayiwe kuwumuliranga muno bayino bakalire mu bachapati banamala bayita kuira mu bakweyunge kubona basula muno. Rehema Nakagolo nyina w'omugenzi atotodde engeri mutabani we gye yabulamu era amangu ago ensonga yasobola ku poliisi e Mayuge yakwatagana ye Kagadi okutandika omuyiggo okutuusa lwe basanze omulambo gwa Kasakya nga gusuuliddwa mu kidiba e Kagadi nga wano poliisi yakwatidde abamutwala. Kumasimu kimwide mubone ku mwana ye munonya atabanije abajira okunonya babonanga omwana bana n'ekikanga bwe kyatugwako ku Bulinda nga neera omulambo bagwiziza olwaleero aye nga guzira ku kigere guzira ku makono guzira mu lulimi guzira mu maiso guzira mu mutima era erinnya Manderere nende nediri kufukumuka. Okusinziira ku Bakali Mpyangu muganda w'omugenzi omulambo gwa Kasakya gwasangiddwa gusaliddwako ebitundu by'ekyama ssaako ekigere n'omukono. Kino kye kyaviiriddeko okutegeera nti omuntu waabwe yabadde asaddaakiddwa. Omuyiggo bamukuba mu mutwe bamukuba ogundi wano amaino gavaamu omudondo basala n'ebyekyama wansi byonna batwala. Omulambo gubakwasiddwa poliisi era mutuusibwa ku kyalo olwaleero. Amaka gakoneddwa gasalye mu Kirinde ayina emirala gya capati egy'enjawulo. Ekyewuunyisa bino babikoledde nga b'omu maka gano beemuludde dda. Olw'obusungu n'abataka n'abantu abavuyire eruuyi okuyidde okulingira ekintu kino nga kikituufu okufuna obusungu obwo okuyidde okukola ekikanga bange ekyo. Ismail Balikowa ssentebe w'ekyalo kino akkaatiriza ng'amaka g'abatuuze bano wadde gabadde galiraanaganye baaliyo tebali makambugo. Abantu bakoba nti kwava ku mwami Kirinde kabipaani kino kyona kyeyongereko era nga kiva mu famire ya Kirinde kale kiboneka abantu ebyo bibayuze bafuna obusungu obungi butyo okumena ndowooza amakago. Alani yebazibwe nga yakulira okunoonyeza ku buzibu bw'emisango e Mayuge avumiridde ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo ng'ategeeza nti mu kiseera kino poliisi e Kagadi emaze okukwatawo Zayima Kaperi eyatwala Kasakya e Kagadi agiyambeko mu kunoonyereza. Balinako omuntu omu mukomera bwe bateebereza nti alinako akakwate ku nfa y'ono omwana. David Kibuuka yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.